byebya ku big size natera watu batuyingizawo message wa mwembulabi abamuyomba namukirize mugane buli omu nino muwakayimba kyachi bayombya Musaleza nyine mwebeza mwebale kubera kakayimba konka situde nekawaleza kamaje ga pista tu team pista tu tuwaga respect habari mu team mbalaba message muzinjira. Thank you so much for watching. Mwebale na supporting a pista tu as pista tu. Thank you so much. Asobola sigala ku pista tu nayo no streaming live sheno ya evening zone nonya pista tu searching ku Facebook page yange nonya eri nyeri ku screen yo eryo liriko enamba pista tu olinonye je ninyo ku kitimba kale musaleza nyini natero lima nondusitude nendu kwasa omukyala singa okuwagira bebe kula tenga naye muyimbi ngawerezako Sherry Matovu mama na nyunja kakunyumire akayimba ka bebe kulu bigisazi noza tekakoze bwi atanka situde nenkawerezako mama business gino mwebale kunjagala nsunira business gino kutama mwana ampagira muto naye kasa yaba wa mateeka mu diro mama vayo pista twakole TV na ajimpa na yaziza ka sweetie baby as business gino kwagala nyo kiganda kyange kale Munsikirize obaka mukomerawo soke nkole ku nsimbiza abakama bange sagala zingobye wano leka soke nfune ku kigalulagalula ediba munsikirize katono nnyo nkomawo akagagwe shabika ayagado isa wakayimba kampane ye pisi ngonyumide nnyo banange oli mukobwa mwiza chane Ningwa sesu kale ya okay basi Sijaba kwa taka kanso kempa HTV abantu abali ku SMS basi digide doba kabanyivu bakambwe kwa ninyo ya smart drop me hello by Johnny Black amukwini ne yaziza ke onamuziza lero waliyo najini kubasagala kusungwa latandika kati najini jali mukama wange basa mwisi mwabalabi mwe bakama bange boss najini lero jali akidiza ne mumfuza bili okay my girl choza dibeki kubuziza ko how are you nakawere wange ombwati ekibebi nsabo kinsunire kutama okigambe kwagala nnyo lukiye bweyogerede nkwagala nnyo sweetheart ziko pro nkwagala nnyo no my girl kogase mase fan muri banji nnyo team pista tu basu desita nkwagala nnyo kiganda kyange Farida nkwagala nnyo banange sira mwemba malayo Baby, ngwagala nnyo ke muri banji nnyo team pista tu thank you so much for supporting me kale monsoloza nyini kapita koko onangabe drop me baby baby dia ndi wano please drop me jagweno by Amos Kaziwe thank you ndi wano namasuba nkulaba ne yazisa abantu benna masuba mwebale kuberako hi chikwano thanks for the show Aziz live from Uchengera drop me nategede onimba by Eddie Kenzo Musuza nategede onimba omukwano gwo gwakweuba timu Eddie Kenzo Musuza komewo muliwa mwanika emikono tuwulire fe Eddie wafa komewo Facebook inlomi na akajanja kale njagala ompo limba lwa Dr. T Sorry, Dr. Jose Chameleone Sivyo ndivyo sigade nze yanze mulekere Abdullahi from Kawempe amanye mpandika je nanno misolu limirwange omukazi omukulu bwenti hello beautiful ambabira bilunje rina kade drum me tata bula mobile viola najitende goes out to my love thanks okay mami wes abudana ngamba hey beba I'm rested from Kachiri drum me I'm shy by Vileni a big up people in Kachiri ababuzi zako hi pista 2 hi Bananga chiti ya pista tu fine. Mina be mumba mbaita okumbuza kubuza. Kennedy set a pray for me love of it azowi. Akaimba kote kalibu ekatu. Kankusalimu nange ekirimi olako okasobeza repeat it. Thanks for the show PC. Nzamu sawo Karosi Paul Munawiyende at Hope Clinic Chisilu Kayunga drop me onyumye by OS nkayisiza wampola mpola kansubirako kekakolede. Peace how was your day? Miche ine Alex from Gayaza. Please drop me a soup by Shamike Kalem. Hello, this is Brenda from Ontario. I don't Lukisha sitegede kayimba koyo muntu kosabya ka Lukisha sikategede kale kamtako katona abayise ku social media then mbadire nkwate ku masimu gamwe mubeko kimungamba mpola mpola omanyi mwagala nnyo okunyumiza nze nabagwamu
ne lwakuba nti nze olumu mbeerekereza ne mwagala nnyo okunnyumiza bambi ne nange mbagala nnyo babubu kale musomeze nyini eyesimu eri ku screen osobola osindikako WhatsApp yo naye nga teeda coming week tugenda kuddayo ku mulamwa ogwasookera ddala we recording video yo gikasikeko tubeere nga ate tugisabula we recording naye nga teweyambudde ng'oyambadde bulungi ate nga toli mu kisenge lwaki nganayo osobola okubeerayo which is okay naye mubeerayo nga muli bukunya mubeerayo nga muli munzikiza ayogagane tutategeera mulamu akigwe mwagala omuntu abeera bwerere najja neno nakola pista tusimanyi ondaba n'abisindika gwe n'obula bw'obizannya so ensonga lwaki munemba nnyonnyodde bambi twegenderezeko ku nsonga ezo zennyini nangambye thanks for the show can draw me kyogamba by God Jalden Yuji. Thanks much, extremely smart. Thank you so much, Juliet Namarra. Agambye thanks dear. Abirunji Hanifa. Agambye hey dear, thanks for the show. Okay, kale mukwano. Njirabi message yone yanziza. Aba streaming live mu group sezenja ulo. Thank you. Data wa momanyi tumu respect nangu. Tumusamwe chitibwa echo chechisinga. Sarabu wange pista tu from Dubai nkubuzi zako chiganda changu gambota. Webale kusupportinga na kubera majega kutaka ne yanziza. Okay. Hi boo, hi baby. Nawe bate mteka komanyaga mabuza bukobuza chakabadde mbuzako. Hey baby girl, how are you? You're looking good. Thank you so much. Pista 2, I'm on ABS Kaliba Timu Little Boss ne yansiza majega kutaka mwebale kuberako Kaliba Timu Little Boss. Jita ko beko chongamba chonyumiza. Hello. Leero nange kankulekeko uliro bakyonkoze mu butufu kya mugaso. Omugagga pisi. Nze nayagala siba na tabu. Aliacha mkwano naye ali mu biwoggana ova mu katale. Ekawempe wagamba watya? Usimanyi oliranye abapoliisi kafiya kutte. Webale kusimba naye oli mu biwoggana kiganda kyange nkwagala nnyo mumbejja ndagira embuuzaako. Webale kusiima mukwano. Bibaawo ebyo mumbejja ndagire. Naye agala sirina tabualeeta mumbejja. Munange eyo yewammwe mama Moze wamulekera enfuufu. Mama Moze namulekera ebunamwa yafugeyo. Mama afusa ye ne mumulekera eri. Tumulekera enatete n'atwalayo lakapayipa ne tumuwa ekyengera. Patrick ne mumuwa mukono. Kanganda okubantu abanyiizizza olunaku lwaleero. Be bali waabo. Daddira omuntu okufulasinga n'omukubera agala mumbejja amadde nkubuuzaako. Enfudde nze kati kiki aba ategeeza. Waba ombuuzaako teka mu unity naye n'ofulasinga ebiringa munaana ng'owooza mbu mumbejja amadde nkubuuzaako. Kyekikunyiizizza akawungeezi ka leero. Kinyiiriza ddala nga pista tukingijjako nze era ng'onyumidde. Nze bwe ntyo munaye pista 2 fashions banyambaza tukogassa ekizigo ne bammetta. Pista 2 banaye Mukama yakuwa era akuloga. Ateerako mulwera. Lwaki muno omusindika mulwera? Mumbejja mpisa embyezo. Hello. Wangi boss. Nyebale nyabo. Gale mukwano amanyako ne gyosinzidde. Ambia Kiseka Fahadi. Kiseka Fahadi. Nyabo. Salamu alaikum. Nyabo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Okay, kayimba kikoyagala nsabule weekend eno. Soko nsabu ya kayimba kadde ntalo wanchawa nange nefuna. Ani oyo ko wachyawa. Owa etomimanye ennaku zino. Kale nyumizalo na chechi kujjako waya akawungezi kano. Ekizijjako waya akawungezi kano. Abbe basumuludde ab'emmotoka ezago ez'obwannannyini abatamanyi vungira ku kkubo. Kwegaba batomera butomezi. Wabula kutomera butomezi bantu wano kukiwamala. Mubabuulireko babeere mu kkono empisa entonotono. Bannaye simanyi nakumanya naye Museveni abadde kalaye ku basirikale abajja ku kusaanyizaawo.
babakoleko okwo n'embeera sinungi otamanyi bugamoka ku ssimu. Kale mukwano neeyanziza obona obubaka bwakubiri obukwatibwa n'emmotoka ez'ebyobuyonjo okuva lwe baazita nti abavuga muvugisa nnyoko ku ffujjo oba oliawo obubaka buno bambi bubatuukeko lwaki oba oyisa bubi omuntu ali mu kutambuza ebigere banetukwatagana bannayuganda tulina omusaayi gumu tebagenda kusala mu musaayi gw'oli avuga emmotoka nga gwe guyiika yero ng'ogugwo gwa green muyina omusaayi ogwo naye toyisa bubi muntu gw'osanze ku kkubo respect entonotono twetaagibwamuko okwewaŋŋana ku bitiibwa neeyanziza obubaka bugende eyo hello. Hello? Hello. Wanji bosi wange? Webale kulaba TV yo. Amanya go nejo sinzidde. Amanya gange zeta mu Jackson. Oh sinzidde wa bosi. Bombo. Bombo chechi kujjako waya sides eyo. Kujjako waya. Abasajja banazimazeekene emiyembe bakwata ebiziza ebitaliimu. Bakwata pichi zammwe n'ebitaliimu. Anti babagamba ssaawa 11 ate mamulwako paka ssaawa emu. Bakwatira ne masiki. Anti masiki bajawula n'akatambaala muganya ogula masiki waliwo ez'olukumi. Tugondereko ku kubateeka. Bambi sorry kale tujja kuba munaye eggwanga liwulira. Kale mukwano gwange obubaka butuuse kwa bali babeerako bawulira babeerayo mu busonda naye nga bawulira neeyanziza hello gwasembye yakigadde mukwano ono mwami Ramadhani Katoma tugasanga kwoli nnyo mu kiganda kyange obadde oteesa otya kizijeko waya tatu ya ono omuchayina yakutte omwana kizijeko nnyo waya kyakugjeeko waya kizijeko ddala waya abo bwe batyo bo twabamanyira naye ate beetaaga okkangavvulamu naffe byatugjeeko nnyo waya naye ate munnaye eggwanga lyafuuka lyabwe bagende bafuge ewaabwe lino lyabaddugavu ssebo lyaffe bunyisa munnaye abachayina bwe batuuka mu ggwanga buno beefuula okuumirirwa okukolegana n'abanene mu gavumenti nga ng'omuntu wa wansi tolina w'oyita ng'ate gwe tolina w'oyita kiruma obubaka butuuse nabagambe babeerako mu kasonda naye bawulira neyanziza mukwano bambi munzikirize saagala kuyingirako mu politics kubanga nze nga natandise politics njijjayo ebiso obusungu nina bungi nsinga obusungu nina bungi njijjayo ebiso nateera sovola basaagala kuyingirako mu politics eyo nagyesigaliza okay kale kansembeyoko kubayiseewo wano bambi amasimu nga sibidda wakadde kandiridde empinga anangambe hi am fro okay thanks for being smart drop me omu guluna gwe by Becky sikutegedde. Hey peace it's me Namudu Carolina thanks for the show nsaba kayimba kanwaji jangu ne nwaji nayingidde naye lwakuba tandisereti hey peace draw me nachoka by Shiba later from Buladira kale hey peace tattoo thanks for the show it's Sydney Sigen I like your show, but dear, but I have a song called The African Bar. Oja kuba okaleta ku ebs omuyimbi yenna pista tuwali ku lwammwe omuyimbi yonna gy'oli leeta akayimbako kasito katuusa mu management ya ABS TV nonyako pista tu wendi mawadde omukisa njaba kuba njaba sabula nina abaana bangi nnyo nina Bella from Dubai abesingali Dubai naye ayimba muyimbi muto sonza abayimbi nabawadde chance why not ntambi pray for me si kirungi kunyoma by Kenzo and Love Legend by Victor Cruz okay bale kankigalire wano neyanziza baganda bange thank you so much kale Lukia kwagala nnyo kiganda kyange bandabira abantu bebweyogerere Lukia kale mukwano musogeyo zenyine kankigalire wano muzikirize waliwo ambuza najini wali olunaku olwaleero ku ssaawa emu yennyini kyovola bandi mukudduka speed ndekeyo obuyimba butono nnyo ssaawa emu yennyini sharp tutandike jjukira nti tugenda kuba tukafundikira olw'emmande tusabukulula season 3 nga ate tuli ne vijje Musa live mu studio leero njagala mbwogerereko ndabe how are you peace ngonyiridde nnyo nze Rachel from Matuga drop me on funny
ofunirawa Bainina Rose kachigalire wano nebasaba peace and cream still we bafa ku lususu lwange bolaba lutukula bakuyoyota bakujako embalabe Braka Sports mugaba enamba yesimu eri ku screen ya SMB 85 ku social media tukozesa Peace Tattoo Beauty Center like nga Facebook page ogene muka box tuwaye in business mu nsonga ezo zenyini Sabola okuba weyambisa baganda bafa bakausala bo babakowodde bagamba nti ogenda kuva mweno lokudawuni bakubire kati obukingo omulimu obagambe banayenze ndi eno nze na kyeyune njagala kola mu supermarket baganda bange mu ntaase we bali bavuddeyo okubanga ate bakuyamba bakufunire omulimu babesinga waleri mu kibuga kye Kasangati bakubireko abakausala bakufunira omulimu supermarket bakutwala abroad n'olinya ku nnyonyi ne wekolera emirimu ng'obwa house girl security guards mirimu mingi nyo gwenno munange kwata kapeni bunambiro akasimu wokute owandike nambe eno ngisome ku speed ati siwefunire ekyokola ove waka 0706 kaga mu 8 ana mukaga kinana mu 7 bali ku 0706 nkaga mu 8 ana mukaga kinana mu 7 be baganda bafe abakauthara omusumba igagasti nabizayo oweka wala counseling ekyaliyo ate kyagendera ddala maso era nolwalero abantu babaddewo bwe batinenga bambi bagondedde amateeka era tubebaza mwe bale gondera amateeka endiga z'omusumba igagasti nabizayo kawala bambi bagoberedde ekyuma ekitandika okuva ku mulyango maski babadde bazambadde gloves so nawe kola ekyo gwayagala omusumba akulabe kinoomu booti yeyo counseling erwo olwokubiri olwokuna n'olwomukaga tweyanziza mwe bale kubeerawo onaku olwenca lunaku lwakutaano okuva ku ssaawa emu paka ssaawa 5 mbanyonyodde TV ya ABS TV egenda vaako saagala olwane na TV ate baneesaagala mutukubire kubanga ekyasimu kya ABS avuddeko ABS TV yamwe mutegera bulungi TV yaffe evuddeko bambi tugimanyi nti yammwe kyovola batwetonze bambi mbadde nsaba enkya ne bwe mutakuba masimu wabula tega ku ssaawa 5 bw'otagirabako njuzayuza teekako ya time onjuzeyuze so tubetondedde olwekyo ekibadde kisikatira ku TV tusobole okukijjamu tukitereeze ababadde ba streaminga live thank you so much social media zaffe mwebale zifuula za kabi Facebook page eri ABS TV Kawala our YouTube channel is ABS TV Uganda subscribinga ebintu biwoome munzikirize mbalekayo obuyimba bubanyumire nateera wali eri ku ssaawa emu yennyini tuguke n'akazannyo k'omusota tiimu misota najini behind the camera Angel ne Gloria babakyala be bankubye ekifaananyi kyolaba ku screen yo mu control room Shafiki yakituulamu nga bulijjo n'omukulu Atalasi wabula takuumira mpeera gwensaba abankuumire.